mbalamusizza nnyo mwenna bazzukulu baffe abawangaalira kuno mu nsi ezitwetoolodde ku ssemazinga wa Afirika wamu n'abali emitala w'amayanja. Nze Mwenge Isaac Michaels, omumyuka wa Katikkiro w'ekika ky'Empologoma owookusatu era omuwandiisi w'ekika ky'Empologoma ayise ennyimbe ng'abalangira n'abambejja mu kika ekyo baseeredde mu nsi yonna kutuusa obubaka obw'okusiima byonna bye mukola, kubanga bwe tubakubira enduulu mwenna gye muli nga tulina bye tutereeza mu kika ky'Empologoma, nga tulina pulojekiti zonna ze tuteekamu mu bika by'Empologoma, mutudduukirira era mutuwagira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Jjajja abatumidde yonna gye muli, ne Katikkiro waffe ali eyo nammwe abawangaalira e Bulaaya kuno taliiko. Baabasabira ssaala, mubeere bumu, mukolere wamu, ate mwetunde emirimu gyammwe gye mukola nga mwegabira mwekka emirimu, kuba ffe nga abakulembeze mu kika mwe be tusaba ssente ne tukola ebyo bye mulaba oluusi ku mitimbagano ng'obutaka bwaffe butuuse. Era tulina pulojekiti nnyingi nnyo ze twagala okutegeka. Tulekerawo basabiriza mu abazzukulu ekika kisobole okwetongola. Tubasaba kubeera bumu, mukwatagane ne Katikkiro w'ekika kyaffe kuba yasinga obbakwasaganya nga azzeeyo. Ekirala mugezeeko okukwatagana okubeera ku mutimbagano gwaffe. Ekika kirina omutimbagano gwakyo gw'ekika ky'Empologoma. Naffe abali eno tuba tumanya butereevu kiki ekiba kikutuuseeko. N'olwekyo mwettanire okubeera ku mukutu gwaffe ogw'ekika tusobole okuba nga tukwatagana bulungi. Mbaagaliza mirembe myereere. Ssaabasajja Kabaka